Zaako nnyo mukwano gwange najjo sinza okutuwuliriza. Koloneli Deo Akiki awadde ensonga, yeexposinze ensonga lwaki Dr. Kizza Besigye ali mu kutrayingibwa mu kkooti martial, lwaki awozesebwa mu kkooti ey'amagye. Awadde ensonga. Koloneli Deo Akiki avuddeyo naawe ensonga gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Gwanirizaako nnyo kutegeeza nti ku Yugi Updates TV kw'osinziira okuba nga otuwuliriza yonna yonna gy'oli. Baganda bange abali e Bulaaya mbalamusizaako nnyo, abali Saudi Arabia, abali Qatar, abali Oman, abali e Dubai, abali South Africa, abali mu Kenya, mwenna abalwanirizi b'eddembe, abali mu diaspora mwenna mbalamusizaako nnyo. Mukola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano. Gwatannaba kuba nga otweyungako, kubiriza genda ali osangewo ekigambo subscribe kikooneko osobole okuba nga otuyungako obeere omu ku bayongedde ku nkyukakyuka n'enkulaakulana mu ggwanga lino, kubanga amayengo gano buli wosubscribinga gaba gagenda wala, gaba geeyongerayo okutuuka ku oyo gwe kikwatako gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. So saagala kubalwisaayo. Oluvannyuma lwa Dr. Kizza Besigye okumala ebbanga eryekulungulidde ng'ali mu nkomyo, ng'awozesebwa, ng'atemeza mabega wa mitayimbwa, ng'ate era omusango gwe guluulingibwa mu kkooti martial, mu kkooti ey'amagye. Omukwano gwange ali eyo ampuliriza. Drama ne katemba abaddewo ebiseera ebiyise nga Dr. Kizza Besigye aleeteddwa mu kkooti, balooya be balemesebwe okuyingira kkooti, era omulamuzi n'asaba omusango guddemu okuwulirwa ng'ennaku z'omwezi 7 mu January 2025 omwaka ogujja. Gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Katemba yali awo nga omu ku bannamateeka b'omu Kenya avuddeyo agamba ayagala kujja kuwolereza Dr. Kizza Besigye, naye ekitongole wano ekivunaanyizibwa ku bamateeka Uganda Law Society ne kigezaako okuba nga kimumma layisinsi okujja okupracticingira wano amateeka ge. Gwe mukwano gwange ali eyo. Ye ensonga ye gye yali awa, yali agamba nti nno omusango gwo ogwolesebwa mu Uganda guli beyond jurisdiction, kubanga ssemateeka afuga East African Community takkirizibwa ggwanga na limu kujja ne likwata bannamateeka bayo ne bayingira mu ggwanga eddala ne bakwata omusibe mu ggwanga lyabwe, ekintu ekyamenyerawo ddala amateeka. Gwe mukwano gwange ali ewo ampuliriza, era ne kidrowinga international tension eri amawanga gonna nga gatunuulidde enkalirizo engeri bannayuganda, bannamateeka bannayuganda engeri gye bakwatamu ssemateeka ne gye bamutafutamu n'okutyoboola constitution w'eggwanga. Gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kati Koloneli Deo Akiki avuddeyo n'atuwa ensonga n'agamba nti nno muyinza okubeera eyo nga musibiddwako akatambaala, naye ze zino ezimu ku nsonga lwaki Dr. Kizza Besigye n'essaawa z'akakati akyawozesebwa military court, akyawozesebwa court martial. Gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Ono Koloneli Deo Akiki, deputy spokesperson mu Uganda People's Defence Force UPDF nga bwe mugimanyi obulungi, awadde endowooza ye era aclarifyinze lwaki opposition leader Dr. Kizza Besigye keesi ye ekyahandolingibwa ne court martial. Awadde ensonga ye ng'akkaatiriza ennyo, agamba nti nno charges ze baakola ezaali beyond possession ezirimu ne pistols 2. Okusinziira ku Koloneli Akiki agamba keesi egetinga involving ne serious security concern, kubanga kino okulagawo obusobozi obutakompromisinga integrity mu ggwanga naddala mu defense force, ensonga yalina okuba nga ewozesebwa ne court martial. Agamba court martial yehandolinga engeri eno mu ngeri eri serious nga security matters we zirina okubeera. Bw'atyo Koloneli Akiki bw'agamba nti teri muntu mulala yonna ayinza kuhandolinga keesi eno naddala nti nno erimu security matters eziri serious. Kitegeeza nti court martial yesobola okuhandolinga eno keesi. Mu keesi eno kigambibwa nti Dr. Kizza Besigye yayinvolvinga n'abantu babiri bafokasinze okuzuula
emmundu ebbiri newankubadde waliwo ensonga ennene nti mu kwakitinga ne ba individual bano tekiraga nti nno baabasanga nazo. Kitegeeza waliwo compromisation ey'amaanyi mu security defence force. Newankubadde bagamba badiscoveringa firearms nga zidominatingiddwa mu public. Colonel Odewa agamba era asuggestinga gavumenti erage keesi n'ensonga eziri ku national security ng'alikwayalinga intervention eri military court. Gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Tukimanyi bulungi Dr. Besigye amanyikiddwa nnyo okuba nga akulitisayizinga Mwami Yoweri Kaguta Museveni era afeesinze numerous arrest ne legal battle okuva omwaka gwonna. Kino kiraga nti waliwo okwandamayininga mu state institutions. Gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Nankowodde abawagizi be bagamba nti charges zino ziri political motivated, ezigezaako okuba nga ziteekawo massive strategy ne serious deceit eri ekibiina ekiri mu ruling power. Gwe mukwano gwange kati decision ezitulwanyibwa ku Dr. Kizza Besigye mu military court zikulyetinzeewo criticism okuva mu human rights advocates, ebitongole byonna ebikuuma ddembe abagamba nti nno ba civilian tebalina kubeera nga bawozesebwa mu military jurisdictions. Gwe muganda wange gwe ali eyampuliriza. Newankubadde UPDF esisitinga ng'egamba nti nno omusango guno okusinziira ku nnakyeyago ne allegation bajustifyinga nti involvement eyeetaagisa okuguyingiramu ya court martial. Gwe ali eyampuliriza. Kati Dr. Kizza Besigye wenjogerera akake kaweddemu. Jangu mu comment section yangu likinge, jangu subscribing.